Omukyala Fiona Nyamutolo akambuwaddemu alabika nga akooye ejjogo era nga kyakoze Nobert Events atulakalira emboozi njiddenangera kubeera nga tenjikuzanyirawo osobola okubeera nga te weewulirako ku biki ebigenda mu maaso side zeyo video abeera nga te okyeka ekigawo likinga sharing ko abala comment section akabokisako wansawo ojja kubeera nga te osulawo endowooza yo kakati recently waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga Nobert Events yavaayo n'abeera nga ate akola live eyaliyo obusagwa yayogera ebigambo bingi nnyo era ng'okusinga yali abyolekeza omukulembeze wa Federation omukulu amanyikidwa nga Edirisa Musuuza era nga mu bigambo ebyo yasobola n'okubeera nga te agattamu ne mukyala wa Edirisa Musuuza yayogera ebigambo bingi nnyo era ng'ebimu ku byo nasobola okubeera nga te mbibatirawo awo era nga Nobert Events recently yasobodde okubeera nga te akwatibwa era nga tube tetumanyi ki ekyalitudde kubeera nga te Nobert Events ono akwatibwa until ebyama bisobodde okubeera nga te bivaayo era nga kigambibwa mbu omukyala Fiona Nyamutolo alabika nga yekyaye alabika nga yakooye ejjogo alabika nga yakooye akamanyiiro kwe kubeera nga ate atekayo omuvubuka ono amanyikiddwa nga Nobert Events era nga nakubeera nga te kutera wakatambi awo osobola okubeera nga te weewulirako biki ebigenda mu maaso side zeeyo kubanga omukulu ye ekyamazima kiri nti bwe yali ayogera ebigambo yayogera binene nnyo n'atuuka n'okubeera nga ate agamba nti Edirisa Musuuza ayagala kubeera nga ate amutta so ekyo nno ndowooza kyali kikyamu ekyokubeera nga ate agezaho okubeera nga ate ayonoona erinnya ly'omuntu so genda kubeera nga te mbatirawo obutambi awo musobola okubeera nga ate ensonga muzeewulirako sako n'obutambi obulala bungi nnyo tuula butuuzi kalira subscribinga bw'obanga watesobola okubeera nga te otwegattako akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga te kakwalatinga buli wennaaba ndeese video Sheikh Ashraf musomi wa dduwa wansawe namazisi muziyitawo ku stickers of course tobeera kubeera nga te omunoonyako buli kimu kijja kubeera nga te kikutambulira bulungi nnyo omumalidadi sana kabawo ensonga zino ate nkumona amawulire amala mangi tumbaawo naye ate ng'omusanga amusiba ye mukyala Kenzo oba nfuna kyegamba akwata omusango ogutwaza Nebati gwabadde gwa Nyamutolo. Really? Yes, and that's what people don't know. Minister Nyamutolo yasiba Nobert. Yakwata Nobert. You're confirming this, Ramiti? Yes. Okay. However, ku police gye bali nga waliwo cases endala eziri muze mwami Kenzo ni mwami Chameleone. Naye gwa Chameleone gwa kuba nti yavuma maama wa Chameleone era Chameleone is very bitter with that. Naye ye gwa Chameleone ekikulu kyani kya mami we tuli fenna omusango gwonna omukulu n'okubanga balemedde ku nsonga n'eriko olwaleero lwakuba nti minisita Nyamutolo Nobert ate nze wonyina desikimanyi. Yes, nti Nyamutolo yamwogerako ng'ayina oba yazaala omwana. It is about a kid. Nobert yagamba yazaala omwana ABCD atali ali deformed and all that. Now ebyo nane bwe mbitegeera ne ngamba kati musajja wange tumutaasiza tutya because si kirungi muntu kubeera muki mukobe ate nga Nobert yabadde yafuna gig ya honorable ye Namutamba wali omukyala ali Busoga Bamita Helena Namutamba honorable Namutamba yamuwa emirimu era abadde akolera Busoga eyo ne mama Kadaga batambula oli ayinza okugamba nti bonna bali mu NRM lwaki mu kaseera kano nga banoonya kalulu emisango gino wegiviiriddeyo badde nga zijiddizibwa naye tabadde mu kalulu just it government yakigayalirira nti Nobert asobola ovuma kuba NRM. That is point blank. Ne bamuleka n'abasigadde bazenga babakwata si we gusoose okitegedde. Uganda TikTok yagirankinga ng'emu ku nsi ezisigwa okubeera ne content ku TikTok ali toxic. Nga waabulabe eri abantu nti omuntu akeera ku makya ne beevuma ne bayomba naawe mulono n'akola ki nga waabulabe content wa foomu waabulabe eri abantu. Era tuzze nga tubyogera ano nga tubagamba nti nze ne woba wa side yange okuvuma n'okuwemula abantu ewange kiri unacceptable kitegeera. Lwakuba tulina omukisa nti mu bintu ebimu ebikyalemye okutereera e Uganda gavumenti ya Uganda yatulabuukira n'etatuliraanya mmundu. Mu Jamaica ba TikTok basatu abakattibwa ku TikTok live ng'abadde ku live ng'awanda ne bamukuba amasasi. Ffe mu maaro gaffe n'obutanoonyereza tulowooza tebisoboka. Mexico ku live ng'abadde ku live ng'alina gw'awandira. Mu Jamaica n'omugwe batta yali mwana wa muyimbi wa reggae. Okitegeera kati bwe tujja n'ogamba abantu ti wowaye abantu tobayingira nnyo kale oyinza okwevuma ne Jacob ne famire yegireke abantu ebiseera bisinga tebabikola ki tebabiwulira okitegeera. Teriyo gavumenti mu nsi eyagala kugirabisa etya
okulabisa gavumenti osobola ogirabisa mu ngeri nnyingi. Esooka olina mikwano gyo abakozi ba gavumenti abanene, ekyo kikubeera ku mutima na mu bwongo bwo nga kyama. Bw'ovaayo n'otegeeza ensi nti gundi mukwano gwange, gundi obeera olabisa gavumenti, era abantu ababeera bajja kukuvaamu bakuteeke mu discipline, oba bayinza n'okubeera nga bo kennyini be banyiga eppeesa bakudisipulininge kubanga obalabisa. Ofiisi zaabwe toziwadde kitiibwa, zikuuma kye bayita protective image oba to protect their image. Diini Lubowa Saava omusajja gwe bayita akulira UCC Nnyombi Tembo mu Nakasanda yaweebwa gavumenti omulimu ne bamuwaakulira ekitongole kya UCC nga mwe mugendera communication y'ekika kyonna. Diini Lubowa Saava ku lw'okuba wagendako ewa Pulezidenti Museveni, Pulezidenti Museveni n'alagira bakuwe layisinsi okole ebintu byo online, weyita ow'ekitalo. Naye noweerabira nti maama Rebecca Kadaga ye yakwata Diini Lubowa Saava n'amutwalayo. Diini ne bamubuuza oyagala ki? Nti njagala kukola. Tukuwa omulimu ku New Vision? N'agamba nedda, njagala kwekozesa. Pulezidenti n'akkiriza nti agamba genda weekozesa. Era bagamba ne kapitoomu yamugya mu State House. Kati ate ovudde mu State House n'ojja mu public ne weewaana nga gwe bw'oli ku order za Pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni tayinza kukkiriza omulabise ng'ate ye yawa omulimu Nnyombi Tembo. Kitegeeza wali olina okubeera wansi wa Nnyombi Tembo n'okkakkana amateeka ge n'ogawuliriza, oba n'obeera nti nno oli ku low profile n'ogende wa mukamaawo President n'omugamba nti muzeeyi mwami Nnyombi Tembo ABCD mukkakkanye, okusinga okutunula mu kamera omuzalawe omumanyiire nga government officials boolina mikwano gyo tebajja kukuterayo kabega kuba oli bakola naye. Tebayinza kukkiriza omuntu omu okuvaayo okwonoona ekitongole kya gavumenti ekiramba ekya UCC, nga UCC oba communication kyekitongole essaawa zino ekisuza gavumenti ya Uganda nga tekyebase, omulizi Facebook, intaneti, byonna byonna ebyo. Kitegeeza bajja kubeera ku sayidi ya mwami Nnyombi Tembo akuteeke mu discipline. Kyenayisa amaalo, wakulembeza amaalo g'okusisinkana omukulembeze. Diini Lubowa yakulembeza amaalo ag'okubeera nti naayogera abantu bamwagala. Diini Lubowa yakulembeza amaalo ag'okubeera nti alina emikwano mu gavumenti. Ekyo nno y'ensonga lwaki ali mu kkomera wa kiddukano eky'omumwa. Tumumaze, tuli ku Waiswa. Waiswa Mufumbiro teyabba, talina muntu yenna gwe yakuba luyi nti yemusirya. Era Waiswa Mufumbiro talwanangako nti alina gwe yakuba, wabula amaalo, ekiddukano ky'omumwa n'okulowooza nti wa kitalo. Amaalo Waiswa Mufumbiro yagalagira wa? Ku lw'okuba yali tamanyikiddwa, yagenda okulaba nga bamukyaza ku TV, bamukyaza ku radio, ku social media yatambula, naye yeyita ow'ekitalo. N'alyoka amanyiira baatalina kumanyiira, ne yeerabira sayizi ye. Waiswa Mufumbiro bwe yafuukako mukwano gwa star Bobi Wine, n'alowooza nti ensi yagimaze, ne yeerabira nti Bobi Wine ayinamu respect, amanyi boundaries, y'ensonga lwaki tali mu kkomera. Abantu bwe bati abatera okwesiba ku basita, abatera okusisinkana basita obukulu, abatera okukola amannyo obukulu,
batera okukulembeza ekiddukano ky'omumwa oba ekiddukano ky'empisa oba ekiddukano mu bwongo. Bebo bosanga abatambulira ku Bobi Wine, ku Bebe Cool, ku Star Alien Skin, Eddie Kenzo nga bakuba abantu. Bebo bosanga kulwokuba muwagizi wa NRM, kulwokuba gavumenti ya NRM ne batandika okutta abantu, ne bakuba abantu, ne bavuma abantu, ne babba ebintu by'abantu, ne basiba abantu kuweerere. Abo bonna babeera bakulembeza kiddukano kya mumwa, kiddukano kya bwongo, ontegeera bulungi, n'amaalo. Wayiso Mufumbiro okubeera omukulembeze omwogezi w'ekibiina tekitegeeza nti gwe abasinga obugezi mu kibiina. N'ovuma bajjeno nga mu famire yammwe tebangayo jjeno, tomanyi kyekitegeeza kubeera jjeno. N'ovuma babayita bani obutenanti, n'ovuma bameeja, n'ovuma buli mugagga, n'ovuma buli mwavu, n'ovuma buli munnayuganda, n'obapamira n'obaddukanira. Wayiso Mufumbiro ali mu kkomera lw'amaalo. Era gavumenti kenetegeera nti amaalo gagenze gamukendera bajja kumuta. Bano bombi bayivu bamadiguri. Muntegeere context gyenjogereramu. Ono wansi bamuyita Norbert Events, kulwokuba ayogera olulimi lwe lumu ne pulezidenti w'eggwanga oba n'abakulu mu gavumenti, n'alowooza nti abafaanana era n'alowooza nti wa famire, kulwokuba alina mikwano gy'abakwata emmundu, n'alowooza nti amaanyi gonna gali mu ye. Njagala ntegeeze Norbert, ekiddukano ky'omumwa y'ensonga lwaki oli mu kkomera, kubanga bye wayogera ku Kamiliyoni nti yatta Kalamagi, bwe bakusimba wali osobola omulumiriza nti nedda. Bwe bagamba b'oludda wali n'ogamba Eddie Kenzo ayagala kukutta, bwe bakuteeka wali osobola omulumiriza nti nedda. N'ogamba Tindaatine simanyi yakola biki. Gwe buli muntu yenna gw'omuwalalira, ekyo no kye kyakuteesa mu kkomera. Abantu bano abasatu bayivu okunsinga bwe ndowooza, ono wa diploma etaliimu, naye ekyokubeera connected ku government officials oba ku banene tekikufuula bo. Mbabuulira amazima, nze mu myaka 25 nakola erinnya, natandika okubeera ow'akabi, nze nga nnina emyaka 13 nga ndi DJ. Bwe naweza emyaka 17 ne ntandika okukola ku radio, emyaka 25 nga ndi mu communication. I've never been summoned. Lwa kintu kimu, mmanyi okukalculatinga byenjogera, mmanyi areas of boundaries. Ate bwe mbeera nga nnyingidde omuntu muyingira with the facts. Ekirala simuyingira nnyo paka ku ggumba, mulekeramu ka area of escape. Y'ensonga lwaki Edimiza yandibwe nti, naye mmwe abayize okwogera obukulu otandise okumanyika ng'olina emyaka 25 bagenda kukuteeka mu kkomera, kuba mwe temumanyi kye bayita binnya kuli kontrolinga. Abantu nga ffe ba Edimizaaya tuludde n'erinnya, tumanyi kye kitegeeza. Mwe mukitunuulire, abantu abafunye amangu essente nga bazibbye bazifeze beeyisa nga nsolo, abantu abakoze amannya nga bakuze beeyisa nga nsolo,
kuba tebamanyi how to control be bafuna endwadde be bateeka mu makomera kubanga babeera tebamanyi how to control their emotions. Mentorship tebaafuna. Junior Tamale naye mukati gwe tuliko ekyamazima kiri nti alina ekiddukano ky'omumwa ate yeesimira ekinnya fuuti 10 n'azigwamu. Junior wafuna omukisa olina aba gavumenti b'omanyi mikwano gyo abali mikwano gya taatawo obakozesezza bubi otandise okufukira abantu kulwokuba olina abanene mu gavumenti. Abanene mu gavumenti banaagenda okutuukako ng'amawulire si malungi bw'onoobeera nga tokontolinze kiddukano ky'olina mu bwongo. Tulabye bangi abalina abanene nga baabazikiza baafuuka abalema bali mu makomera abamu nga bafu naye nga balina abanene. Junior nkwegayiridde saagala nkulabire mu kkubo eryo kubanga ensi ekwagala. Junior bakuwadde omusirikale olina abasirikale mikwano gyo obateesezza mu kkomera. Bannayuganda wenkole David eno Junior Tamale yalowooza nti wa kitalo n'afuna obutakkaanya ne munne gwe bayita Sharon n'agenda n'akozesa kye bayita impersonation n'afuna abasirikale kye bayita over self importance n'abasirikale abo n'aba instructinga bagende bakwate Sharon nga tebayina arrest warrant wabula nga balina report. Abasirikale ne bakwata emmotoka y'omuvubuka ne bagitwala ku poliisi e Katwe. Kkiriza obagaana ekyo kikolwa kya bujega. Bakwata emmotoka ng'emmotoka ezizza omusango. Emmotoka ya Sharon erina musango ki ogitwala ku poliisi nti tewali self importance. Sharon asobola okugulawo omusango nti emmotoka yo mwagibba mubbamu ebintu obisasula. Self importance okweyita ow'ekitalo. Bakwata emmotoka nga yeetomedde ezizza omusango nga azizza omusango abadde mu mmotoka. Ekirala, it is on a police order egamba mugende muleete emmotoka eri era ne bagireeta. Ani yakuwa olukusa okwaza emmotoka ya munno? Eyo self importance. Junior bajja kukusiba. Olw'okweyita omugezi ate ng'oli mafene. Abasirikale bwe wakozesa ensobi okugenda okukwata Sharon okusika emmotoka ye babakwata bali mu kkomera ne bwe basulayo olunaku olumu. Kitegeeza Junior tekyali omusirikale agenda kwesiga. Omaze okweteekako 0. Fear factor gye baakuwa ogyeggyeko. Tulabye bangi abeeyita ab'ekitalo Junior ne bakozesa ebintu bwe bityo ku lw'okuba abeera n'abasirikale, ku lw'okuba abeera n'aba gavumenti n'atiisatiisa ensi. Abantu bangi bajja kubasiba olw'amaalo. Abantu bano abana wano balina amaalo.
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.